Akabenje ak'amaanyi kagudde mu kabuga k'e Bulenga akasangibwa ku luguudo oludda Mityana mu kiro ekikeesezza olwaleero mmotoka ekika kya Fuso nnamba UBF 386N bw'eremeredde omugoba waayo olwo n'egoyaagoya abantu okakana nga 12 ebakutuddeko amagulu olwo ne baddusiba mu malwaliro nga biwala ttaka. Akabenje kano kaguddewo ssaawa 2 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nga Fuso eneegaanye okusiba olwo n'egenda ng'etomera abantu omuli ababadde ku bodaboda wamu n'ababadde ebbali w'oluguudo era nga bodaboda ezisinga ziwagamidde wansi wa Fuso eno. We tutuukidde mu kifo kino ng'abadduukirize bagezaako okutaasa abakoseddwa nga bwe babaddusa mu bulwaliro obulinaanyeewo. Eno y'amatooke kati nesinkana tunekuba tuleera wekubye tuleera neyuuga era weeyuuze ababodaade bakolaki ababodaade bazze nebafotola nsookedde eddala ye baminuuza yo owunawo obutawuna okuwona n'obutawuna emotoka eganye kusiba engeri wabaddewo tuleera ng'ekyuka ebadde enyiragenda kupaakinga neegaana okusiba neja nesaba ababoda bonna. Tutuuseeko mu bulwaliro abakoseddwa gye batwaliddwa nga tusanze abasawo bagezaako okubataasa ate ng'abalala bakyalinda nabo babakoleko nga n'abamu baddusiddwa mu malwaliro amanene okuli Mengo wamu ne Lubaga. Abamu ku balwadde be twogeddeko nabo nga bano be babadde mu Fuso okuli Abbas Lukyamzi omutuuze w'e Kawuku ku Lwentebe ategeezezza nti mmotoka eno bagirinyidde fotopoto wabula ng'ezze efiira mu kkubo kyokka nga ddereeva bw'abagumya nga bw'ejja okubatuusa. N'abalala batunnyonnyodde engeri akabenje kano gye kaaguddemu nga kye basembye okulaba ye ddereeva okussa emikono ku mutwe nga bw'abategeeza nga mmotoka bw'egaanye okusiba. Wabula abasinga obuzibu babutadde ku bufunda bw'ekkubo ekyalemesezza ddereeva ono okuwugula mmotoka eno nga bwe yagezezzaako okugiwugula kwe kuyingirira lukululana eyabadde ekyukira mu kkubo. Nejja wegikubye wate mabega neyugamu tuleera netandika nebafotola. Bano basabye abakola enguudo bateekewo ababodaboda we batambulira kubanga bangi bafudde olw'amakubo okuba amafunda. Oluguudo lufunda nnyo ababodaboda baterawo enguudo zaffe kazaffe wano okulenga naffe kwe tulyako abalala ku badduukirize balaze obutali bumativu ku nkoko eyabalemesezza okwetwalira ku matooke gye bagamba nti yasangiddwa yeesimbye ku nkota z'amatooke waggulu newankubadde nga Fuso eno yatagadde emirundi egiwera. Ebyentambula bisanyaladde ku luguudo luno era nga poliisi etuuse mu bwangu ng'obwedde ekola butaweera okulaba nga mmotoka zitambula bulungi nga n'emu ku bodaboda ebadde ekyawagamidde mu Fuso eyakoze akabenje. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.